okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nsanyuse n'enkya ey'olwaleero Mukama okunkomyawo ku mukutu guno ogwa 3ABN TV olw'okukola obuweereza. Basawo ne bannyaba abayimbi abamu bayimba akayimba nti nayitibwa kuweereza seemulunya nti ntambuza bujulizi mbunya amawulire abadde tannagamanya kusaba ompa amatu nkuleetedde ka bizinesi ntunda Yesu wange. Njagadde nsooke nkabayisemu akayimba ako kubanga kayimba kalungi. Weewaawo twayitibwa kuweereza era ffenna mu nsi twayitibwa kuweereza. Kyova olaba buli muntu mu kkanisa ayina kyasobola okukola ekitambuza ekkanisa okugenda mu maaso okuviira ddala mu kulongoosa ekkanisa, mu kuyimba, mu kubuulirira, mu kutereeza ekkanisa n'ebirala n'ebirala n'ebirala. Mukama kyakuwaddemu amaanyi okukola kikole n'amaanyi go gonna. Basse mutya bassewo ne bannyabo, Mukama yeebale abukeesezza. Ate era abatulaba mwenna tuusa okusaasira kwange gye muli eri abalwadde naye nga mbagumya nti Mukama afaayo. Basawo ne bannyabo, olunaku olw'eggulo twayize ku kyokuyiga ekyabadde kigamba nti kiwedde, era ntulabanga kiwedde. Katonda waffe yali ategeeza ki? Nti kiwedde tekiriddamu nate. Kiwedde omugwagwa asigale nga mugwagwa, omutuukirivu asigale nga mutuukirivu. Ebigambo ebyo Kristo yabyogerera ku musaalaba Gologooza ng'alangirira nti kiwedde. Era tulaba nga ne ku lunaku olw'enkomerero, olunaku luli olukulu, agenda kwogera nti kiwedde ng'azingako ekibi n'ensi eno ng'agiteeka ku nkomekkome yaayo ey'okwonoona. Kubanga basawo ne bannyabo tunyiiza Katonda ne bye tumunyiizaamu ne bituuka mu maaso ge. Basawo ne bannyabo tusaanye okubeera abeegendereza. Tusabe Mukama atuyambe nga bwe yaggulawo oluggya olw'obulokozi naffe tuluyingire tulokolebwe. Basawo ne bannyabo, olunaku olw'olwaleero nga 9 Septemba tugenda kuyiga ku mutwe ogugamba nti okuggalwawo kw'ekiseera eky'ekisa. Okuggalwawo kw'ekiseera eky'ekisa. Katwebaze. Ekiseera kyo n'okwagala ku birungi nnyo Mukama gye tuli, ogulumizibwe, otenderezebwe, oweebwe ekitiibwa kubanga osaanidde. Mukama Taata nga tugenda okuyiga enkya eno ey'olwaleero ku kigambo ekigamba nti okuggalwawo kw'ekiseera eky'ekisa. Tuyigirize, ate bw'otuyigiriza Mukama otulungamye, ate bw'otulungamya Mukama otusaasire, otusaanyize obwakabaka bwe obw'omu ggulu, tusobozese Mukama okubutuukamu. Ekiseera kino eky'ekisa kinaaba kituusa okuggalwawo tuleme kubeera abaggalirwa wabweru, wabula tubeere nga tuggaliddwa munda. Mukama yongera okutuyigiriza Mukama ng'olunaku olwaleero tugenda oyiga. Kwe kusaa kwange n'okwegayirira okuta mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Agambye nti okuggalwawo kw'ekiseera okw'ekisa. Olunyiriri olw'okujjukira luvudde mu kubikkulirwa essula 16 olunyiriri olw'18. Lugamba bwe luti olw'18. Olw'18 lugamba nti ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka, ne wabaawo ekikankana ekinene nga tekibangawo kasookedde abantu baba ku nsi. Ekikankana ekinene ekikulu bwe kityo. Kanduddemu kubikkulirwa essula 16 onywa 18. Lugambye nti ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi ag'okubwatuka, ne wabaawo ekikankana ekinene ng'ekitabangawo kasookedde abantu baba ku nsi. Ekikankano ekinene ekikulu bwe kityo. Onyiriri luno lutulagira ddala ebigenda okubeerawo ku lunaku olw'enkomerero. Tuwalibeera okubwatuka n'okumyansa okunene, walibeera okutya n'entiisa,
Abanoonyi balidduka nga baligamba amayinja n'ensozi nti mutugweku, amayumba mutugwire. Naye nga n'ensozi zibadduka nti mwakola eby'obujeemu. Olunaku olwo bassebo ne bannyabo olibeera wa? Olibeera wa ku lunaku olwo? Kristo lwalirabisibwa ku biro eby'eggulu. Olibeera wa ku lunaku olwo ng'ekiseera ekyekisa kiweddewo? Ebigambo bino obiwulira. Abamu ku mmwe temuli Baadiventist naye bwe mubiwulira n'okugaana okubatizibwa ne mugaana, olidda wa ku lunaku olwo? Kibuuzo eri ggwe nange. Agambye nti omunnyonnyozi wanannyonnyola n'agamba nti omu ku musisi akyasinze okuba ow'amaanyi n'awandiikibwa mu byafaayo yagwawo mu mwaka gwa 1960. Ababaza abangu wano tuba twakayisaawo emyaka ng'embeka? Si myaka nga 65. Jenge emyaka 65 ababaza abangu. Bwe gityo awo we tugwawo. Agambye nti omu ku musisi akyasinze okubaawo ow'amaanyi n'awandiikibwa mu byafaayo yagwawo mu mwaka gwa 1960. Yamanyibwanga musisi omunene owa Charles. Yapimibwanga yali azitowa ebipimo bya bitundu 9 bya 9 n'ebitundu 5 ku minzaani ya Richter era nga yavaako okwesunda kw'amazzi g'eriyanja eya Pacific Ocean agaakola enjego eryatuuka ku lunaku mu bbanga lya mayiro 2. Omwafiira abantu 61 e Hawaii, 138 e Japan, 32 mu Philippine, n'abakosebwa abali wakati w'olukumi okutuuka ku 6 mu ggwanga lya Charles. Musisi ono yali w'amaanyi nnyo. Basewo ne bannyabo nange nalimbaddeko mu nnyumba, musisi najja. Naye ffe twali tulya, nagenda okulaba essowaani etambula. Naye ntya ne ŋŋamba, naye nagenda okulaba n'ennyumba egigumira. Ne tufuluma emisinde. Naye tuba tufuluma tuti ngenda okulaba n'abalala bafuluma nga musisi ayita. Naye n'oyo teyali munafunafu. Naye ono musisi ayogerwako okukankana okw'amaanyi kuno okwaliwo. Tulaba nga ne Semayanja Pacific Ocean yakuba amayengo amanene era mwalimu n'okufa abantu bangi nnyo nga bwe tulabye nti abantu 61 mu Hawaii, 138 e Japan, 32 mu Philippine, n'abakozesebwa abaali wakati w'olukumi okutuuka ku bantu 6 mu ggwanga lya Charles. Annyonnyola agamba nti era musisi oyo aliba biwero bw'ageraageranyizibwa ku kikankano ekinene. Aliba biwero bw'ageraageranyizibwa ku kikankano alibeera biwero bw'ageraageranyizibwa ku kikankano ekinene ekiribaawo ku kibonyobonyo eky'omusanvu. Kino kiribeera ekikankano. Agambye nti kino kiribeera ekikankano ekitabangawo ku sseŋŋendo z'ensi yonna. Weetegereze nga guno si gwe mulundi ogusooka okubikkulirwa ng'ayogera ku biribaawo mu kiseera kino eky'enkomerero, era tusoma mu kubikkulirwa essuula ey'omunaana ku kubwatuka n'amaloboozi n'okumyansa n'ekikankano bw'osoma ku lunyiriri olw'okutaano, era ne tulagibwa n'engeri eggulu bwe agambye nti era ne tulagibwa ng'engeri eggulu bwe likitwalamu. Kristo asuula ekyotezo ku nsi ekitegeeza okufundikira kw'okusalira omusango olulyo lw'omuntu
omulamuzi w'ensi yonna mu kiseera kino aliba amaze okusalawo ani aliweebwa obulamu obutaggwaawo naani alifa emirembe gyonna. Ssebo ne bannyabo, wano we tusaanyidde okwesabira, wano osaanidde okunsabira nga nange bwe nkusabira nga nsonga kiku byonna lwaki onsabira nange tuukeyo mu bwakabaka bw'omu ggulu. Aleluya! Ate nga naawe Mukama akuyambe akulungamye byonna byokola otuuke mu bwakabaka bw'omu ggulu, kubanga olunaku olwo nga bwe tuzze tulaba nga luli ejjo nti ekyawandiikibwa kya omutwe gwadde gugamba nti kiwedde. Bassebo ne bannyabo, wano tewalibeera kwetunda nate, kubanga ekiseera ekyekisa kiriba kikomye. Oluggi olw'obulokozi lujja kuba lugaddwawo. Naye wano atunyonyodde n'atugamba nti mu lunyiriri okutaano nti okukankana okunene okw'ensi okulibeerawo, omulamuzi w'ekisa mu kiseera kino aliba amaze okusalawo ani aliweebwa obulamu obutaggwaawo naani alifa emirembe gyonna. Ate mu Kubikulirwa 11 tusoma era ne kukumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka n'ekikankano, bw'osoma 11:19 nti tusongerwa ku kifo kyennyini Kristo kyasaliramu omusango, ekifo ekisinga obutukuvu ekiri mu yeekaalu ey'omu ggulu. Okuva mu mwaka ogwa 1844 omuwolereza waffe ali mu watukuvu wa watukuvu okutunula mu bujulizi obutwejereza oba okutulumiriza. Nate era tulagibwa enkomerero y'okusala omusango Kristo alyoke akomewo. Bassebo ne bannyabo, njagala okubategeeza nti Mukama Katonda Yesu Kristo looya waffe. Abayimbi bayimba akayimba nti tulina looya ye Yesu waffe atweyimirira mu misango gyaffe, teguli tusinga kabaka nga waali, kubanga awolereza ffenna aboonoonyi. Bassebo ne bannyabo, looya waffe ye Yesu Kristo essaawa eno ali mu kifo ekitukuvu awolereza ggwe nange tusobole okufuna obulamu obutaggwaawo, naye ekiseera ekyekisawe kiriggwaawo. Kwolwo aliba amaze okulangirira agenda okufuna obwakabaka obw'omu ggulu n'agenda okufa okw'emirembe gyonna. Agambye nti tusongera nti agambye nti omuwolereza waffe Yesu Kristo ali watukuvu wa watukuvu okutunula mu bujulizi obutwejereza oba okutulumiriza. Nate era tulagibwa enkomerero y'okusala omusango Kristo alyoke akomewo. Kaakano mu lunyiriri lwa leero okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka n'ekikankano bye bimu ku bye tulaba. Tutuuse mu kiseera ekyo kye kimu mu kiseera kino eky'ekibonyoobonyo eky'omusanvu. Bassebo ne bannyabo, tujja kusooka tulabe wano agambye nti ekibonyoobonyo eky'omusanvu ekitundu ekisooka ekyokusala omusango kirifundikirwa buli muntu aliba yamala okusalirwa omusango ekyo ekyatulagibwa mu kusooka okusinziira mu ggulu kaakano kyakulagibwa okusinziira ku nsi. Weetegereze nti kino ekiriwo kizze kiddiŋŋanibwa ku buli mulundi ogw'omusanvu oluvannyuma lw'akabonero ak'omusanvu, oluvannyuma lw'akagombo ak'omusanvu, era ne leero mu kibonyoobonyo eky'omusanvu Katonda atutegeeza kaakano emirundi 3 nti lumu okusala omusango kulituuka ku nkomerero, wadde ng'ensi eriyinza obutakkiriza ekigambo kya Katonda ekigamba nti ekyo kya mazima. Bassebo ne bannyabo,
abasinga ebigambo bya Katonda tebabitwala ng'ebyamazima, naye wano tulabira ddala nga ebigambo bya Katonda bya mazima era bya bwesige. Nga tusoma mu Kubikulirwa essuula eya 21 nti bigambo bya mazima era bya bwesige. Bassebo ne bannyabo, wano tulabanga Mukama Katonda akyatuwolereza mu misango gyaffe. Essaala ey'olwaleero egamba nti Mukama katuleme okutwala ekiseera kino kye tuweereddwa kaakano ng'ekyokusaaga, naye tuyambe tube nga tweteeseteese olw'ekiseera kyaffe eky'ekisa. Bassebo ne bannyabo, okwongera okuyiga tujja kuyiga mu Zabbuli essuula ey'ekyenda olunyiriri olw'11 n'olw'12, Baibulaniya essuula 12 olunyiriri olwa 25 paka ku lwa 28, Okubikulirwa essuula 4 olunyiriri olw'okutaano. Naye nga bassebo ne bannyabo, essaala eyo njagala ebeera essaala yange, njagala ebeera essaala yo. Awo tugambye nti Mukama Katonda tuyambire ddala, nti Mukama tuyambe katuleme okutwala ekiseera kino kye tuweereddwa kaakano ng'ekyokusaaga. Bassebo ne bannyabo, abantu abasinga ekiseera kino tukitwala ng'ekyokusaaga, tukizannyiramu. Kyova olaba oliwo omugamba nti banaye Yesu ajja, Kristo akomawo, okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kuli kumpi nnyo okusinga bwe twakkiririza. Mazima ddala abantu batono nnyo abawulira muli nga bakoseddwa ku mutima nti naye Mukama okudda kukuzza ennyamba. Abasinga balowooza tulina mu komedi, abasinga balowooza otunulira ku basajja abasomi b'ebitabo baprofesa ab'amaanyi abo bo babuusabuusa n'okubeerawo kwa Katonda. Ekiseera kino Katonda kyatuteereddewo ekyekisa, tulemeddwa kikozesa, tukitwala ng'ekyokusaagasaaga. Naye bassebo ne bannyabo, njagala okubakubiriza nga mpita ku mukutu ogwa 3 ABN TV nti tuzuukuke tuve mu tulo, kubanga okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kuli kumpi. Bassebo ne bannyabo, tusabe Mukama atuyambe oluggi we luliggalwawo, ekiseera ekyekisa we kirivaawo, Kristo bw'aliba avudde ku ntebe ey'ekisa ey'okuwolereza nze naawe, ey'okubeera looya wange ng'omusango gusaliddwa, agiveeko nga ffenna tugenda kufuna mirembe, agiveeko nga tetugenda kwokebwa, agiveeko Mukama entebe ey'ekisa nga ffenna tusaanidde okufuna obwakabaka obw'omu ggulu. Bassebo ne bannyabo, n'olunaku olw'olwaleero mujja kunzikiriza tukomaawo, naye nga zino ennyiriri ze tuweebwa wansi tujja kwongeranga okuzisoma awamu n'okuziyiga, kubanga nnungi nnyo, za mugaso, zituyamba okwongera okulambulula, naawe ne zikuyamba okuyiga Bayibuli n'okwesomera. Olwaleero tubadde ku mutwe ogubadde gugamba nti okuggalwawo kw'ekiseera ekyekisa. Saala yange bassebo ne bannyabo, nkiddamu ne kaakano, Mukama atuyambe okuggalwawo kw'ekiseera ekyo ekyekisa. Mukama atusaasire ffenna tusaanire okusikira obwakabaka bwe obw'omu ggulu. Katwebaze, ogulumizibwe ennyo, otenderezebwe era oweebwe ekitiibwa Mukama Katonda waffe kubanga osaanidde. Tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubeerawo nga tukyasomoka ogw'obulamu. Tukwebaza kubanga otukuumye okuyita mu mitego gy'omulabe Sitaani. Mukama tukwebaza kubanga Mukama watuyisa mu kiseera ekya camp meeting, naye ate n'otakoowa Mukama buli lukya n'osigala ng'okyatuyigiriza okuyita mu kasimu ka lesoni n'ebitabo ebirala. Mukama tukusanga tukwegayirira yongera okutubeera Mukama n'okutuwa amaanyi. Tukusanga tukwegayirira Mukama yongera okutuwa ekisa kyo n'okutuyigiriza n'okutulungamyanga. Ekiseera ekyekisa kiriba kiweddeko Mukama ng'oluggi luggaddwawo olw'ekiseera ekyekisa ng'ovudde ku ntebe ye ey'ekisa. Mukama tukusanga tukwegayirira buli ali ku 3 ABN TV Mukama, buli alaba obubaka buno Mukama, buli akola mu 3 ABN TV, naffe kennyini abaweereza Mukama otusaasire oluggi luleme tuggalirayo wabweru kugenda mu kufa kwa mirembe na mirembe n'emirembe, wabula tusaanire obwakabaka obw'omu ggulu Mukama tujegulize wamu naawe. Tuwakukkiriza Mukama, tuwakukkiriza okusinga kwe tuyina, kuba tugamba nti oliwe kale singa mulina okukkiriza okutono ng'okwakaweke ka kalidaali, waligambye nti olusozi olusimbuka oveewo ogende ebitala. Naye Mukama tukusaba nga tukwegayira tuwongere okukkiriza, tuwongere Mukama amaanyi ag'omwoyo omutukuvu, tuyambe Mukama emyoyo gyaffe girwadde,
tusinga kulabirira nnyo mibiri naye emyoyo tetugifaako. Tusaasire Mukama emyoyo gyaffe tugirabirire nnyo. Emmere ey'omwoyo tugiryenga buli lunaku era buli ssaawa Mukama, kubanga emmere enkulu eri obulamu bwaffe. Tukusanga tukwegayirira yongera okutubeera mu buli mbeera yonna. Kusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi ery'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina. Mbagaliza ekisa kya Katonda, mbagaliza emirimu emirungi. Mukama bawa omukisa mu byonna ebinaakwatako engalo. Okusaba kwange n'okwegayirira Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bye bye. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.